Olwaleero Uganda bweyegasse ku nsi yonna okuza olunaku lw'eddembe ly'abannamawulire mu nsi yonna, wabula ng'olunaku luno lukuzibwa ebikolwa by'okutyoboola eddembe ly'obuntu bikyalabibwako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bannamawulire abantuusiza amawulire gano ku bannansi tebataliziddwa. Bannakyewa abasinganye okubaganya ebirowoozo ku ddembe ly'obuntu bategeezezza nga okutyoboola eddembe ly'obuntu okuyitiridde bwe kali akabonero nti gavumenti y'NRM eremereddwa. Buli gavumenti weebanga ekola ebikolobero, buli gavumenti weebanga tekyayagala abantu, buli gavumenti weebanga tekyalina kipya kyereeta ng'ebibi bisinga ebirungi obungi bajja kulwana nnyo okulaba nti bannamawulire tebabirabisa mu bantu. There is no humane way to rule people against their will. Violations, abuse, or by whatever name called, are consistent with dictatorial or authoritarian rule. Bano bagamba nti ebikolwa by'okutyoboola eddembe ly'obuntu ebisinga bikolebwa bitongole bya gavumenti nga poliisi, ekintu kye balemeddwa okukomya. Report things like torture, illegal detentions, denial of the freedom of speech, denial of press freedom, like people now are celebrating, as he said. So actually the level of observance of human rights is actually still wanting. The police are now working for one person. The army is working for one person, not the country, not the state. Tuli mu mbeera eri nti gavumenti kati etufuga yeeralikirira nnyo olw'ebikolobero byekoze nti abantu teyagala bakuŋŋaane. Ekyo ne kireetera ate okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Kyendowooza nti kikyamu era kyetaaga okukyusibwa. Wabula Minisita w'ebyamawulire Frank Tumwebaze abaanukudde n'ategeeza ng'ensonga zaabwe bwe zitali mu nsa. So kati awo kirabika biba boogera awo babyogera batalina buvunaanyizibwa era batalina evidence bukakafu. Ono kakozesa ekyokulabirako ategeeza nti ekyokuba nti basobola okuŋŋaana n'okwogerera gavumenti amafuukuule kabonero akalaga nti eddembe mu ggwanga libukadde. Kati oyogera otya ngu eddembe ly'obuntu teririiwo? Okubaako kwabwe n'okwogera kwabwe n'ezo debates eziri awo ziraga that there is space waliwo environment y'okwogera. Ono abalabudde okutamala gasabukana bigambo n'ekigendererwa ekyokusasamaza bannayuganda. Amawulire eby'obufuzi abatawagira NRM aboogera amafuukuule ekyo ffe tuli surprised kati bandyogedde ki tebalina kirala kyakwogera. We could frame it as a state that is present when you do not want it to be and is completely absent when you expect it or want it to be present. Olukungaana olw'engeri ng'eno lubeerawo buli mwaka n'ekigendererwa eky'okukuba ttooki okukwatagana n'eddembe ly'abantu mu ggwanga. Okusinziira ku alipoota ezikolebwa ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu naddala ekya Amnesty International, okutyoboola eddembe ly'obuntu mu Uganda kweyongera buli lukya naddala ku bantu okuŋŋaana ssaako n'okutulugunyizibwa okutali kumu. Ivan Kigozi, NTV Akawungezi.